Oluvannyuma lw'okutya Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi obubaka obulabula Yosayite buhabulwa obumutegeeza nti nno ave mangu mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga abutidde nnyo era nga ono nno avudde mu State House awamu ne mukyala we ne bolekerako e Rwanda gye bagenda okumala wiikisi 2 naye nga amawulire agava mu nkuba gatulaga nti ono alabika atidde kubanga bannayuganda abawera akakadde beesunze okujja ku Entebbe Airport okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Bino nno Museveni bye bimu ku ebyo byatidde era nga bwali awulira nga teyeetegese bulungi anti Pulezidenti w'eggwanga amujjira ate nga ne bannayuganda beeteeseteese nnyo okujja okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Bino bitiisizza omukulu Tebuhabulwa era waali avudde mu State House ne mukyala we Janet Museveni. Gwe nyagaloddeyo weebuuze lwaki Museveni aba ava mu State House n'agenda e Rwanda ng'abulayo wiikisi 2 zokka mbuzi agenze kuwummulamu, tewali mirimu mitongole, tewali ki wabula kimuguddeko bugwe. Bannayuganda bangi basigazza ebibuuzo nga bagamba lwaki omukulu akikoze bw'ati. Ffenna bye bibuuzo bye twebuuzizza. Lwaki Museveni avudde mu State House n'agenda nga tasiibudde eggwanga muntu yenna wabula bukedde ku makya n'akwata famire ye ne bagenda ewa mutabani waabwe mukwano gwabwe nnyo omukulu Paul Kagame ate nga naye asula ku bunkenke kubanga nabo bannansi balabika nga bamukooye era nga baagala kumusiibula. Yoweri Kaguta Museveni alabika nga takyalina kiddako ng'ekiddako kyonna kyalina singa bannayuganda baba basitukiddemu kulekulira Uganda kubaddiza ntebe yaabwe naye ng'alabika obuddamu ayagala makanda gasimba mu ludda olw'Olwanda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bino byonna abiraba era bonna abasiriikiridde bo balowooza nti munnange okusirika kwe bo balowoozezza nti bategeera nnyo naye munnange batulaze nti tebategeera era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wano waatutwala bulijjo ate bannayuganda bangi tusabirirawo era bulijjo tulinzeewo. Bingi bye tuyiseemu okusomoozebwa kubadde kungi, Museveni atukoze bingi naye ke kaseera asavinge ku ebyo byakoze bannansi. Muganda yange gwe aliko nkutegeeza nti omukulu State House agidduseemu, tewali ategeddewo Museveni gy'alaze, tewali amanyi lwaki Museveni adduse mu State House. Wabula bonna basigazza ebibuuzo naye nga mbw agenze Rwanda kuwummulamu neffe tumanyi abasoma agali emabega tumanyi nti nno kuno okutya okungi anti Pulezidenti yakunze bannayuganda bwe baba bajja mu kimeko ate bajje mu bungi bajje nga bannayuganda kakadde. Jjukira entebe gye tugenda okukima Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'omukulu ono gye waŋŋaŋŋumye nti nno gy'asula kaakati awo okutya okuli awo kungi nnyo era bwe muwulira nti omukulu yakutuse nga tannaba kutuuka temwebuuza ate yakutukidde ki. Ekiseera kituuka n'ofuuka mujega. Buli kintu kyonna kirungi nga kya kigero. Omunnyo guwoomera mu mmere naye bwe gusukka obungi gukaawa. Sukaali awoomera mu caayi naye bw'asukka obungi atuŋŋununa n'emmeme n'ekusinduukirira. Kati bannayuganda twasukka okubeera abasirise ennyo era abakwata mpola ennyo ne kitufuula abajega. Ne kiwa omukisa abantu okuba nti oli asobola okutambula n'ava mu nsi y'ewaabwe n'ajja mu Uganda n'akola bizinensi ye n'akuŋŋaanya bannayuganda nga bw'asobodde obbakuŋŋaanya. Oba okitegeera n'ayiga bulungi olulimi olw'abannayuganda lwe boogera n'atuuka ekiseera nga bw'akwata omuzindaalo n'ayimirira mu bannansi bannayuganda ng'omulimu gwakola kuvuma munnansi munnayuganda munnaabwe. Naye olw'obusirisi obungi ennyo n'obukwata mpola obwasukka obungi ku bannayuganda ne butufuula abajega ng'abatudde mu maaso ge omulimu gwe bakola kukuba nduulu na mu ngalo naye ng'oli bw'avuma munnansi munnaabwe. Ekyo kiri mu Uganda wokka, teri nsi ndala yonna gy'oyinza kukikola. Njagala ogende Kenya ozimbe ekifo kyo okuŋŋaanye bannakenya ng'ovudde Uganda nga buli oyimira mu maaso ga bannakenya n'okwata omuzindaalo ovuma Raila Odinga obyasame leero obyasame n'enkya tulabe baba banaakulekayo. Omusajja gwe mumanyi obulungi ennyo ne gye yava mumanyiyo
yakola n'omukolo n'ayita bazadde be ne bajja ku mukolo nga bavudde mu nsi gye yava ne bajja ku mukolo ne babeera ku mukolo ne bamala ne baddayo era ne musiganga temukitegedde nti ono ali mu kubavumira munnansi munnammwe ye essaawa yonna Uganda bwetabanguka ayinaawo okuddukira kubanga ayina ewaabwe gye yava gye mumanyi obulungi bakadde be gye babeera gwe bakadde bo boba oli Kampala bali Butambala Uganda bwetabanguka ne Butambala beetabanguse kubanga yonna Uganda naye ono Uganda bwetabanguka ewaabwe waba tewatabanguse asobola okufuna tiketi ya basi oba ey'ennyonyi n'atambula nadde ewaabwe mwene ne musigala nga mwetema oba okitegeera naye ne mubeera awo omusajja n'avuma munnansi munnammwe n'amuvuma ku makya n'amuvuma olw'eggulo nekituuka ekiseera nga munnansi munnammwe munnayuganda munnammwe nga yafuuka bayibuli gy'abasomera bwe muveeyo ne mujja ne mugamba nti oyo omukulembeze waffe tumwagala nnyo era tumufiirako enkya ne mukeera gye bamuvuma n'amala omuvuma bulungi nnyo n'amuyita embizzi n'amuyita byamuyise byonna n'amutyoboola n'amukkakkanya n'abagamba muleete ssente ne muziwaayo sajja n'abatuuza mu bidiba omusana ne gubookya enkuba n'ebakuba ne mwevulunga mu bisooto ng'obubizzi mwaka gumu myaka 5 myaka 10 yasitula amagoloofa mwe bwe mutwala ssente mu bisooto bane obujjega obutuusa bannansi ku leveeyo ani yaloga bannayuganda obatuusa ku mbeera efaanana bwetyo njagala gwe munnayuganda ampakanya mu nsi gy'owangalira oba owangalira Sudaani zimba chachi ng'okera kuvuma Basudaani bw'oba owangalira Rwanda zimba chachi ng'okera kuvuma Banyarwanda e Rwanda oba owangalira Tanzania zimbayo chachi ng'omulimu gw'okola kuvuma Batanzania olaba oba onoobeerayo olaba bannansi banajja enkya bajja bakubire mu ngalo nenkera neruli bakome bakubire mu ngalo nga bovuma munnansi munnaabwe ekyo kiri Uganda yokka mu nsi yafuuka ey'abajega ffe tukyalina ffe bajega abatuuka ku eyo levo ne wallahi bana Uganda beewuunyisa nnyo olaba ensi gye bayita Rwanda Rwanda okufuuka pasita ssebo olaba oba onoobeerayo gana munamwe nga yafuuka bayibuli gy'abasomera bwe muveeyo ne mujja ne mugamba nti oyo omukulembeze waffe tumwagala nnyo era tumufiirako enkya ne mukeera gye bamuvuma n'amala omuvuma bulungi nnyo n'amuyita embizzi n'amuyita byamuyise byonna n'amutyoboola n'amukkakkanya n'abagamba muleete ssente ne muziwaayo sajja n'abatuuza mu bidiba omusana ne gubookya enkuba n'ebakuba ne mwevulunga mu bisooto ng'obubizzi mwaka gumu myaka 5 myaka 10 yasitula amagoloofa mwe bwe mutwala ssente mu bisooto bane obujjega obutuusa bannansi ku leveeyo ani yaloga bannayuganda obatuusa ku mbeera efaanana bwetyo njagala gwe munnayuganda ampakanya mu nsi gy'owangalira oba owangalira Sudaani zimba chachi ng'okera kuvuma Basudaani bw'oba owangalira Rwanda zimba chachi ng'okera kuvuma Banyarwanda e Rwanda oba owangalira Tanzania zimbayo chachi ng'omulimu gw'okola kuvuma Batanzania olaba oba onoobeerayo olaba bannansi banajja enkya bajja bakubire mu ngalo nenkera neruli bakome bakubire mu ngalo nga bovuma munnansi munnaabwe ekyo kiri Uganda yokka mu nsi yafuuka ey'abajega ffe tukyalina ffe bajega abatuuka ku eyo levo ne wallahi bana Uganda beewuunyisa nnyo olaba ensi gye bayita Rwanda Rwanda okufuuka pasita ssebo olina gavumenti yateekawo amatendekero mwolina okuyitira ne bamala okutendeka ne bakakasa nti levo gy'otuuseeko kati osobola okusumba abantu ne bakuwa certificate bw'oba wakubeera na church ne bakuwa license enkya w'oyawukanya ku bye baakusomesa n'otandika okwogera ebyekisiru license bagisazaamu ne baga kati gwe tonnaba kutuuka ku ddala lifuuka musumba tuula wansi bakusumba oli ndiga naye ewaffe Uganda gwe teekawo ekifo kyo kuŋŋaanya abantu ekikulu kasita oba ng'ogenda kuwaana afuga Uganda ne famire ye n'abamukkiririzaamu
ekyokubiri ng'ogenda kuvuma otyoboole okakkanye buli yenna avaayo okulaga abantu ensobi z'abatufuga, buli avaayo okuwakanya ensobi z'abatufuga, buli avaayo okwagala abatufuga batereeze eggwanga lyaffe litambule bulungi nga oli lwedde okumuvuma, teri ajja kugambako ne bona okukunganya emitwalo n'emitwalo gy'abantu ng'okola gwa kubabba, tewali ajja kukunyega, ogwo si musango. Gwe tekyewunyisa okuba nti basobola okusanga bomu mu kyaki nesigala nga nzigule nga bakyakiriza abantu ogigendamu. Ekifo ekyobulabe bwe kityo basanze bomu, njagala obeere wa mazima okuwemu akafaananyi nti bomu eyo singa bagisanze mu muzikiti, omanye ebikumi n'ebikumi by'abasiraamu be baali badde baakayoola olwaleero. Naye mbuulira, walabyeko ayiga abalokole ku street nga abakwata nti twasanze bomu mu kanisa yammwe? Wamulabyeko? Gwomanyi imaamu w'omuzikiti ogwo singa gyali essaawa eno, singa ali mu safe house, ali mu kwokyebwa paasi, ali mu kulumizibwa misota, kumukubisa masannyalaze, mwali oluusi mwali tuuse n'okufa nga temuzeemu mulabako. Naye mbuuza, omusumba wa kyaki eyo musibe? Bamusibye? Bamuyiseeko ku poliisi agenda nyonyola ebbomu gye yavudde? Ne bannayuganda wallahi guba kuba muzikiti nga mwe basanze bomu. Omwana w'omusiraamu abadde agenda kubonaabona Katonda wange. La ilaha illallah, la ilaha illallah. N'olwekyo bannayuganda mwegendereze, tususse okubeera abajega. Omusajja ava atya gy'avudde, gye mumanyi obulungi gye yava, n'abayimirira mu maaso ng'akeera kuvuma bannayuganda bannammwe, n'abayita amabizzi, n'abayita ebiki, n'abayita ebizezengere, n'abayita abasirusiru abatategeera mu lulimi Oluganda lwe yayiga olwammwe olunnansi lwe mwogera nga mwavumira bannansi bannammwe nga mumukola gwa kuba mu ngalo na nduulu. Ekyo kiri Uganda. Mu nsi yonna abantu abajega abatuka ku eyo level bali mu Uganda wokka. Sirina wala gye mbasuubira gye bayinza kubeera. Tweyanzizza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe n'okusomesa okukwesomeza bannayuganda. Kituufu bannayuganda twefudde abajega, twefudde nti bye tubigenda mu maaso mu nsi tetubiraba, twefudde nti twesibye akatambaala ku liiso, naye nga bino byonna weewaawo tubikola tukimanye nti nno Uganda gye tutunuulidde era nga bino byonna nga bituutuukako, tukimanye nti nno okusirika kwaffe kwe kubituususizzaako. Ne bwe tunaataayuuka ne tubaako ebigambo bye twogera ne tukanduula ku ddoboozi, osanga binaafuuka olufumo mu nsi yaffe. So gwe muganda wange, gwe mukwano gwange yonna gy'oli, kyagala okimanye era okitegeere nti n'eggwanga liri lumu era ffe abatuusizza ku mbeera gye tulituusaamu. Tewandyagadde kubaawo muntu yenna abeera mu kunyigirizibwa ng'ate okunyigirizibwa okwo akulaba. Ne buli w'osirika n'osirika oba osirikidde bingi oluusi biba nga tebigenda kufuula muwanguzi wabula okuggyako okubeerawo nga oli mu bulumi. So yeeyo engeri bannayuganda gye tulimu, twefudde abasirise, twefudde abataagadde kwogera, naye ng'ebigenda mu maaso tubiraba. Kyova olaba nga tumanyiddwa nnyo mu lwakusirika kwaffe era tujoogeddwa nnyo lwakuba nti twefudde abasirise. Ne bwe tunaayimuka ne tugamba nedda ekimala kimala ne tusenvula ebigere byaffe, ate oba tutambuleko tulabeko ku bannaffe, oba tutambuleko tuggyeko oyo abadde atufudde nti abadde atusibye emimwa oba atusibye akatambaala ku liiso, ng'alowooza nti ffe byakola tetubiraba oba tebituluma, tujja fuuka abawanguzi era eggwanga lyaffe lijja kwogerwako nga titweyimukiramu ku lwa Uganda eyakati ne Uganda ey'enkya bali tusomako mu byafaayo nti abantu bwe bati abaliwo ku mulembe bwe guti bayimukiramu ne bagamba nedda ekimala kimala olw'ejjoogo eri omuntu omu n'akakundi ke n'abantu baabo abamulya mu ngalo, nti bannansi baataamuuka ne bavaayo ne bawanika amaloboozi gaabwe ne bawanika ebigambo byabwe era omuntu oyo teyasigala mu ntebe y'eggwanga. So bannayuganda kwe kusaba kwange nti tuleme kusirika ku bigenda mu maaso nga tubiraba, tuyimukiremu tulwanire wamu.